Munaku enkulu ensonga etuleese nsonga ya Regi na Azawi abafunye obutakanya ku kivulu kya Comedy Store ekyabadde kitegekeddwa embarara ekya Christmas gye bafunidde obutakanya. Regi n'atuuka okulabika nga atali muyimbi aludde mu bwa serebu bwe baamulwisizaawo muteekayo kye yakoze ye n'agenda ku stage ne Azawi. Okusezera ku program gye nalabyeko gye bafulumizza mwabadde kusooka Regi kuddeko Kacece kuddeko Azawi. Azawi abagamba bananze nyina okugenda e Kampala nyina shows endala mumpe nnyimbe DJ n'ateekayo oluyimba mu kifo ky'okkuba olwa Regi. Olutalo wano we lwatandikidde era ebigambo ebifuutukeyo mu Western birala n'ebiri mu Central. Bagamba abayimbi ba Central basusse ojjooga aba Westerner kati ate n'aba Westerner bagamba temunjogera mwange. Ebibuzo nyina bibiri. Ekisooka singa wabadde go Regi nga wavudde embalala kujja kuyimba Kampala nga weetaaga okuddayo wabadde osaba bakuyiseewo oba wabadde olinda time y'okusembyayo? Ekibuzo ekyokubiri, Regi oba mwe abawagizi bw'otunuulira Azawi ne Regi ani gwe wandisoose okuwa attention ku babiri musically? Kubanga bwe tunaayogera ku bya regions tujja kuba tuli mu kumala budde. Ojja tutuuka ekiboga ng'omuntu okumanya oluyimba lwa Regi si kyangu ng'olwa Azawi. Kitegeeza waliwo awo amaanyi agakyetaagisa okupuruvinga musically Regi okupuruvinga ensi. Abakulu we bali wano bo just bayinza okuba nga balina engeri gye bayinza okuwabulamu Regi oba Azawi okumanya omutuufu ku babiri. Era bino byonna nga bigenda mu maaso guno ndowooza mulundi gwa kusatu ne ku Papo Party yali etegekeddwa Douglas era nayo yavaayo n'ayomba. Naye nno nenzijukiramu nenjagala mbuuze Justin neebuuzeemu lwaki era why always Regi? Waliyo ba Marty Henry, waliyo ba Gioni, waliyo ba T Paulo, waliyo ba Tinatine, waliyo ba Sister Charity. Why always Regi? Omanya arrogance mu bayimbi b'e Uganda etuuka n'ekula ne weerabira obwa celebrity nti ate arrogance gy'olaga ensi kintu kirala. Sijaga nti ali arrogant naye ndowooza bw'otunuulira neweebuuza why always you, arrogance ndowooza olumu ebaawo. Katutandike Nanvikisi wano atubuulire kubanga naye yalabye ebyabaddewo obuzibu bwavuddewa. Angelo Praise Nanvikisi Bank agemanya omuwagizi wa National Unity Platform. Nsiri muwagizi. Oli member wa National Unity. Exactly. Siri muwagizi ndi member. Simbula embalasi. Eddie. Wanye. Lumu twali twogera negamba nze nenyumiriza nnyo bayimbi ba Uganda. Nga batudde waabwe. Buli omu gy'ava. Waabwe yango buli omu ali wuwe. Shaje twogerako yabadde embalala. Shamu kubeera embalala. Fedi we twakulira oba n'ebiseera eby'emabega. Ng'omuyimbi asembayo ku show ye muyimbi ow'amaanyi. Of course yaggalawo. Ng'omuyimbi asembayo okuyimba y'ow'amaki? Y'ow'amaanyi. Naye tutunuulira mu mbeera nti abayimbi alina ebivvulu bina. Ku lunaku lutya? Lumu. Tafuddeeyo oba asoose abantu mulimu bana wabula alina otuukiriza kiri nti bansasula egindi na performinze okitegeera era abaabaddewo bandabye nti nakoze eki nazze na performinze. Olina ekintu ky'osembezayo n'ogamba Regi yeebuuze lwaki nze oba lwaki sinze. Nze bakiŋŋambako omwami oyo yeeyita mpologoma ya West era teri muyimbi wa West akola ki amusinga. Kyesaagala muwakanya kuba ye yeewaako opinion era ye yeesalirawo weeyita ky'oyagala kasita kibanga tekikosa baki balala. Kati bw'abanga mpologoma ya West yali badde yeevaluwingira mu kye yeeyita. Okitegedde? Eddie bwe tusanga ng'ogamba ye kye yeeyita okirabira mu element ya eringa inferior complex nti akyeyita naye nga awulira muli naye really deserving okubeera. Eddie bwe tukusanga ng'okayana n'abaana bo nga muli mu argument singa oli mu bba wa information naye nga muli mu argument tuteekawo ki? Question mark.
buli kivulu ekibeera embalala aba muyimbi w'amaanyi. Wali badde osuubira n'osuubira nti bannambalala bakoowa okukola ki? Okulaba. By the way. Kivula abayimbi mu Kampala babamu ne shows ntono. Batera nnyo balaba. Batera nnyo okulaba. So bwebateekayo oluyimba nga DJ bwemusimbudde ekigere wansi oluyimba lwakubye sirulwo. Tolina nsonga emu 2-3 ekutwala ku stage nakulaga abantu kibadde ku eri behind the stage. Kuba abantu bo balaba Rage nga ajja ku stage nga tebategedde program kubaddeko ani addako. First of all kubeerako MC introducing omuyimbi by introducing Zani. Babadde ba introducing Azawi. Kakati gwe Rage ya kikasimanyi bw'ofuuka Azawi. Okitegedde? N'olwokuba awulira ali waabwe alowooza era abantu be bagenda mukwatirwa ekisa bawulire nga yeye of course yabayimba. No, si bwe bikola. Era kabadde na polite nnyo ne kababuuza nyimba oba ayimbe. Abantu ne bagamba kola ki? Yimba era ne kamugamba abantu bagambye nze nkole ki? Era DJ n'akuba n'oluyimba era Azawi yalabiddwako wadde tebyabadde bigambo bya microphone nga mugamba dda ku de mabega wa stage nyimbe. No. Oba atamidde sometimes kubanga nkubuuza simanyi obanywa naye otuuka otya ku extent yeyimirira ku stage batuuka okugagenda sigenda waliwo sage yaliwo bebe kulu yagenda embalala eyo. I remember. Najjawo omuyimbi oyo oba yali Rage oba yali oyo wawulira akavuvungana akaaliwo yali oyo era kati ku bebe kulu ne Rage ani ayina osooka okitegedde n'omuntu nze Edi nze omanyiko ekintu kimu nze ndi muyimbi oba nyimba nyinza obuteetwala nnyo nga muyimbi naye nyimba ekintu kyesikola mbulamu bwange obw'okuyimba kwekayanira microphone. Bayibenga bwe muli wano mwembi mwina karakite nze ne ku posta ne wemba kwendi nensangawo omwana nga akayanira okuyimba bagamba mubawe muleka n'ayimba nze ne siyimba. Kakati omuntu ataddewo ne request ngenda nyina sho oli muyimba ekyo kiba kitono nnyo tegeera in real sense osobola okya understanding otegeera gwoli wakanye fact oyinza n'obanga togenda Kampala kuyimba n'omukazi agambye alina showa endala e Kampala. It is understandable. Muwe chance eyo toteekawo kibeera kya kisiru. Olowooza Rage alowooza tali recognized countrywide kyekimukozesa bino kubanze mu mind yange ndowooza omutima guŋŋamba Rage alabanga atali recognized countrywide kati naye agamba Kambalala kennyina let me be proud of where I am. Kwogera ekigambo naye kibi naye bajja kitwalira abali offended bajja kunsonyiwa. Rage yafuuka ndowooza kyatalina kubeera. Yafuuka celeb nga tamanyi life ya celebrity bajja handolinga batya. Entonde eza buli kika. Kaine entondo zirina kala musamu ziringa rainbow. Ate ng'omuyimbi tosobola bana ntondo. Kuba society y'omuyimbi gy'obeeramu mbutufu kati entondo zikwatagana. Wamanyako byamugisa mu management mwe yali. Sabimanya. Ya Awesome Entertainment. Sitera nnyo mu following nnyo si muntu wange. Kati ojja ofuna obudde otegeere ekyamugisa mu Awesome Entertainment. Yalimu eyamuleeta ekyagimugisaamu kuba by the way ng'oyagala otegeere batuuse ne ku level ekiteekako mbu tribalism. Nakiwulidde naye leka nkyogereko. I think let it be. Omanyi lwaki let it be tribalism. Bwe tutunuulira abayimbi abava mu Western batono nga they can fluently basobola oyimba Oluganda. Two, ndowooza that mentality bayinamu eyagamba n'ogu okimanyi obudde buno bakunyiiza ng'oli Muganda mind yogenda mu mateeka oganja muloga waakiri mentality kati eyo mentality yagamba n'ogu alabika obwongo bwe bugirina byakola birimu olupolitiko lwaki alowooza ali eno mu central bamugoba oba mu wakojjanja mugamba kati alowooza bino bikolebwa lwa zi pressures zino zaalaba either nti oba nupo oba FDC oba biki mbu ekyo kye kibakozesa okumanya Rage okumutegeera mbu Rage ayimba ng'akoze collab ne Spice Diana abasinga bwe bamutegeerera. Kakati nze era nekinzizayo ne wali mayi ne bagamba mumude ku drawing board mulabe mwakyamawa ne ntunula mbayimbi b'embalala ne nnoonya akubye hit nga tayimbye Luganda nambula ne nnoonya akubye hit nga takoze kolabo nayo na Muganda eno nambula nafunye omuntu omu eyayimba T19 manya T13 Mariam Lady Mariam ne Sister Charity yakuba Charity yani
yakuba grade ntukimanya nti twena abakyala mwalumanya bapresenta fesi tulumanyi. By the way olaba ku shows ezitegekebwa bwoba bategeka olowooza nnyo kumuteeka awantu wolabanga waliyo abalumanya olunyankole tosobola nti mutegeka yekka right nzikanya nawe Reggie tebamuleetakawo ku shooters waliyo abantu yalina abantu banga bina around there tebawera ebyammwe nga mubibala ebyo mubalisaaki oyo yayimba kale bisatu naliyo sebo kuba naliyo bannange muleme kasuka nkonyogo twagala olimbe bantu nga weetuli kati mwagala tukyuse kale yalinayo ebibiri ebina ebyammwe Edi yalinayo ebibiri shooters ogimanyi weyenkana ejjula abantu bameka era yalimu abantu bameka tekyamusala kale kale fe tumanyize yasambo kiba tekyamusala hata tumanyi ayano banga yali ayimba yabwerere bwoberanga ku show kati kangambe ekigambo kino bwoberanga ku show ng'otegese show ng'osobola okwogera nga totaddeko microphone n'omuntu asembye amabega n'akuwulira eyo show eba ekusaze bwobanga osobola okwogera nga muli ku show n'omuli organizer gwasembyeyo nkulabye naye n'agamba ezo clips by the way nyinamu nziyinamu ng'ayimba awo ng'abantu bali bameka balimu ng'ebisatu muleme kasuka nnyo ayogerera eddala nti baali asatu Frank bw'otunuulira embeera eyabaddewo wakati wa Reggie ne Azawi muli okitaninga into disrespect abayimbi b'embalala ekinulira mu ngeri ya arrogance nti yaleka Reggie it's beyond nsaba kutawanya kusalamu kalimi katono ekintu ekyo tekiri embalala wokka ne ba King Michael babajjako kochi microphone nga yaddayo by the way okitegeera bibaddewo tetukiteekako but nanti ono night atono yapininga nnyo ti these artists abava mu centre especially bayina engeri gye baba disrespect nga bameka yene banendowooza abalala no kati Edi ekintu ekyo bo bennyini newaabwe bennyini balemeramu upcoming edda bayimbi bamaanyi ate ekyapucoming kati nedda bwajja omuyimbi e Kampala ng'omututte embalala kiba kitegeeza ki kiba kitegeeza embalala tezibayimbi gye bali naye omwana ono akyabula olusabana ekintu kino bw'okitunuulira gw'olaba ng'obuzibu bwabadde kwani bwabadde buzi kubanga organizer yavuddeyo neyeetonda naye nga nabe kimwetonza tekiriwo lwa nsonga emu omuyimbi gwe yalanga abaddewo organizer by the way omulimu gwe nalanga muleese waali obayimbi oluyimba lumu oba bbiri si ye muyimbi kuba muhaji nalabye aba mupininga naye ate yavuddeyo neyeetonda which is okay naye nze ekibuuzo kyange wekiri ejona ebintu bwabiraba bwe biri the disrespect them abava embalala ngaba westana mbalamusiza mwenna abatulaba nze Frank Francis ndi muna mawulire ndi muyimbi aye ndi musajja musomesa teacher classroom teacher asomesa bizimbe okutegeera si kyabuwaze tebakaka kubeera mugezi ate tonenyanga muntu kuba musiru kubanga teri muntu akera ku macha n'awandiikira Katonda namugamba nze amagezi sigagala njagala kuba musiru ekyo tokinenyezanga muntu kati Reggie n'Azawi kubona tewali musobya naye Reggie bwona agendera awo bwotyo ogenda sigala ng'onaaba ku sabbuuni ayoza ebintu ng'ate waliwo sabbuuni akolwa nga wakunaaba gwe bakugambe nti owaaye ono yanaaba ng'ogamba kasaye n'alimu ekyo ensonga ezo zitegedde nkitegeera abakyala kyovola babagamba nnyo ka deodorant bakakozesa tebamanyi mugaso gwako bo balowooza anaabayoomu kuba nze neewuunya ndi waka yes obudde tebunkutte oluusi eyo yokka yesho gye nnina nga n'okunteka ku show kubanyambye buyambi nze ndowooza akikola lwakuba bawaka kubanga abo abayimbi tebajja lwakuba yataddeko ogundi Reggie yandibadde ng'ategeka comedy store ng'aleeta beeyo bokka naye bw'abajja ab'e Kampala batwala eri kitegeeza impact y'abawaka ebantono ng'e Kampala beetaagako Reggie awulira Oluganda alumanyi bw'ogumiikiriza ofiirwa ki Reggie bw'ogumiikiriza oli n'ayimba ennyimba ze 3 nnya n'agenda ofiirwa ki guno mulundi nkugambye gwakusatu amaalo okupapopate ku lwa bebe kuulu
ne luno amalala gakulemerwa ekigo toli wa maanyi naye nawo obutono bwoyina busobola okuvaako olw'amaalo n'amalala manyi balina rivalries mwabo kakati kuba tokisabisa nako bw'ovaayo n'ogamba ate galina erinnya eddala mu luzungu akiligamba amalala wakiri bw'ovaayo n'ogamba nti era batuyisaamu amaaso okubanga biki kati weeyise empologoma kale oli empologoma y'embarara ya west oli empologoma ya west lwaki olwanira omuzinda by the way giant is always a giant nze nakugamba edi wano mu region eno seeyita w'amaanyi seeyita munene ne bw'obaayo omuyimbi ng'agamba nti asobola okusomesa bw'obaayo omuyimbi agamba wano mu region yaffe nti asobola okuyimba kadongo kamu n'ansinga bajje oba yasoose ku stage oba nze nsooseeku anaafuna endulu yayitawo si nduulu nyinza n'okugenda awantu nga tebawulirangako byennyimba nene babiwate kasira ngamba akutte ne mugamba kwata f wano netandiko yimba nyimba ebigambo ebyo bisatu ogenda olaba nga n'abatabitegeera batandisa okunyenya omutwe kakati ate gwe reijali ewamwe nze nkuleka Azawi n'ogenda ku stage kuba manyi nkusinga ki amaanyi n'oyimba buyoyimbye nenzija ku stage ne bakwerabira naye gwe walaze embu tosobola omanyi by the way kyokujja ku stage kyasinze nze okunebusa kwayi okujja ku stage sigwe gwasoose nga si yakuta omuzindaalo Azawi yagulina ogenze ku stage then why otandise kukola kaliyoki kwaba yantuse n'amugamba ndekazaona ngatunudde bantu bano abaana ndowooza ekintu kye bakuliramu ekyo ekyokubeera mu busisira eyo mu mafaamu kibaleetera okulowooza nti they are different ku bantu human beings living in the community si kyekireeteyo kubanga eriyo abaakulira mu busiisira ng'ate edi nakugambye okutegeera si kwampaka ate kitone ate ebintu by'okutegeera bino lwakulaba nti omuntu bwampulira nga mbyogerako ayinza olowooza nti nvuma naye okutegeera kulinga nga bw'olaba omuntu nti gwe oli wa bulaaka oli wa brown nti ndi mumpi oli muwanvu kati Katonda bwatu bwe yabikola n'agamba nti reigi tojja kutegeera kusukka wano bwene bw'oba ogyeyita otya nga Katonda yagamba tojja kutegeera sukka wano tojja kutegeera y'ensonga lwaki olaba omuntu nga talina muzindaalo ng'abisana n'agwina kati then era ayagala abantu ng'ate n'oluyimba oluli mu kuzannya lw'oli alina omuzindaalo bwe tukyusa bino by'otugamba ne tubitunulira mu elementi ya reigi kuba yatuse n'okujja ku stage nagamba konkana abweki nimuwoza ne mu bitamu mu itaka kati awo lwaki booza ne bateeka mu ttaka kati awo oba otegedde bw'otuukira ku ekyo oba otegedde nti by'obadde okola bya kisiru kubanga Azawi yabuuzizza nyimbe oba ayimbe ne bagamba yimba kitegeeza tolina makulu ate singa reigi teyakoze kintu ekyo yalisigaza ekitiibwa kye nga terinategedde mbu obwongo bwe bukomaawo lwaki alowooza nti kiyaka kiri beyond in which way era lwaki yenze ekibuzo kyange kiri kimu why always reigi bwatyo bwategeera bwatyo bwakola ki kubanga bwagamba nti abaana beeka nange awo mbanja kumubuuza kale tukkiriza oli mwana weeka naye bw'oba oli mwana weeka mbalala teri mu Uganda of course eri mu Uganda Azawi si muna Uganda Oluganda official language Olunyankole official language kati kozesa kyoyina okakasa abantu nti nsobola so sikugagale bw'oba olabanga Oluganda lwe luyisaawo nawe lw'oba oyimba alinga agamba ffe baatuwadde oba alowooza nti Azawi embalala tebamumanyi nga ye bwe tutamumanyi eno mu central nga bwe tutamanyi reigi nnyo mu central kubanga ate nze ennyimba za reigi mmanyi bbiri nga za kolabo omusheshe waliwo nekano ndakupunzire Serena Batu zimmanyi bbiri so fe ennyimba ziri ssatu kati kolabo z'alina alina n'olwa Levickson omwalabikira Desire n'izooba lyange bayita n'izooba simanya baluyita kati obuzibu nyimba bozissaako baluyita yoya naye amanyi naye ate simanyi mutuufu kubanga kati olwa Serena sirumanyi linnya naye bwe baluyita Lukundo ate kali akagundi tirindirindindi akagundi yagamba mbu yalinga asaba kalinga aka gospel yoya
yayimba nani wekali awo wamo kategedde yatandikira mu katale nga mulimu ennyanya mu video yenga aliyeka sizaye kasi zimanyi kati koyogedde wekyo era neewunyiza nze nja kufa n'amagezi gange n'ekitiibwa kyange kuba nagaana omugoberera nga tannabakola bya kisibo tubusanga eyo mu bibala gye tugenda nagaana okumugoberera nga tannakola bya kisibo wamanya nalabirawo ekintu obeerako okulabikirwa si kulabikirwa kubanga yali tannabikola bya kisibo naye era nga simutaddeeko mwoyo kati ate abikoze Frank nyina ekibuuzo ng'abayimbi abali mu regions ez'enjawulo simanyi anyway kubanga ebunyole eyo sinamanya byayo hoima waggulu eyo mwakyoli jinja complain lwaki ziva mbalala ate ng'azikola ali omu self entitlement oyo kyekizibu kyenga bwe nagambye edi nti oli mutono oli gw'oli munene kati katonda bwatu bwe yamutonda ne bwe munaamubuulirira kati ng'otunudde mu kamera wali singa obadde wakuadvisinga Regi bigambo ki byosobola omugamba mugambe ekigambo ekyayiga ogumiikiriza kubanga ekyo kibaddewo kibadde yes tukugumiikiriza bugumiikiriza kubanga tebamugambye mutogenda yimba ate babadde bamusasula era ate bajja kukusasula ate tolina gy'ogenda kuyimba walala Azawi akugambye ate akusabye na busabi muganda wange ndeka nyimbe enziruka enzire Kampala wala otegedde ate ne DJ olaba DJ abo bagayagaya ebintu ate DJ n'akitegeera abadde akubiddwa naye mwe kambabuulire Eddie Azawi ayinza n'obbanga teyatuukiridde Regi kuba ebyo ebintu baba bamaze okukola program otuukirira abakoze program waliwo anti master of ceremony MC okitegedde era bwe yatuuse endowooza ono n'amusaba kuba DJ from nowhere tasobola kuba luyimba lwa Azawi ng'amanyi ekiddaku kuba naye abeera ne list okitegedde kati gwe yasabye abadde n'authority yonna emukkiriza ogenda ku ki by the way ekyo kye yakoze ndowooza bwe yagenze ku stage DJ yayenyeza omutwe n'agamba akalenzi kasiru kati n'abawagizi abadde bakitegedde bagamba kyekigenda maaso anoonye eki ku stage n'akola bukaliyoki tulina microphone kale amaala ag'ekika ekyewo yabadde akutte mu nsawo ye n'obugalubindi ali mu maka ge ekyo kyekiraga nti ebintu ebifo ebimu babyesimbako naye waliwo omuntu asobola okuwangula ekifo nga tayeesimbyewo kati ekyamaalo Regi talina muvuganya ekisooka ekyokubiri ekyokusatu butalina muvuganya tosobola genda ku stage nga tolina muzindaalo nga n'oluyimba oluzannya si lulwo kati ndowooza abadde amanyi abanyambara bwe bagamba abanyambarara mbu bajja kumukwatirisa bagambe ewaffe twakula badda wayimba gundi ng'afudde ku lumbe wajja n'osaba ne tukuwa otegedde abakalyoki bwe bajja gwe waggalawo kalyoki nga gweoyimba zizo ku kyalo okwo kwennyini bwe wajja baddiikula batambuza ebidongo wabasaba n'oyimba ku kyalo okwo kwennyini ate tolina nnyimba mpya mbu tetukulabangako ng'oziyimba tolina mazina mapya ge wazinira ku lwasooka ne kati gw'ozina tetukulinamu maalo leka Azawi ayimba ayina ennyimba empya ayina vibe okusinga gwetutanalaba nako kubeera bwe basiye sheesoose Azawi ogipafomingira eyo eyinza oba ey'okubiri kuba by the way Azawi ye muntu atatereza ennyo ttambula so kati ye erabisiza ye muntu atatera ttambula naye yayinza okuba nga kimukoledde kubanga nze ntandika okuwa Regi attention nga bimaze okwapeni nengamba kandaba omulenzi ono atalowooza nenda bibimbayimba byawe ebimu byannemye n'okukwata mu mutwe nempuliramu oluyimba lwe yayimba ne Spice nenyenyamu omutwe omusheeki waliwo olwalu yayimba nono omukyala yani Serena Bata nawo nenyenyamu omutwe nane zinemutegeera ate nga kale weewunyizo nazo era stiru yayimba Lunyankole teyayimba Luganda nti oba Oluganda bwe lwavaako buki naye n'ekirala Franka kyenjagala ntegeere okimanyi oba politics atandise okudraginga into politics into industry ya music kubanga ndabanga Regi alina mentality obeerowooza mbu abawoti aba pressure group ya Kyagulanyi wabeerawo ndowooza nga bamudiisinga ogamba ebigambo bino Lutalo yayogera ekigambo n'agamba bwe wabanga bayimbi bannange be banumba leka endongo ekole ki eyogere eyugiri
Regi bwoba olaba nga balina engeri gye bakukwatamu musical gwe bakuba endongo nze edi sisobola kulwana nakyennyanja nga nina omunnyo nkitekako obuteesi bwe nti nenkiruma nenkirya kubanga bwentunu nakino kyekisembayo nkuti njagala kudda eno tumalirize gwosuubira bano abayimbi ekyokubeera mu bitundu gye bawangaalira nga tebaze mu centro eno okubiisanyiriza mu centro kubanga John Bulaka Musoga ali mu centro gyalwanira ali mu kulwanira mu centro kana akawala kakajja ka Omega 256 akayemba local to international this kali mu centro gye kali era olaba ennyimba zaako kati ate zitambula omulenzi ono ekyokulemera eri oba nakyo kiina eyo ekimuletinga down kuba eri gyali obudde bw'okumakya agenda kukeera mu faamu agendeko mu nnimiro waligambye bwoti omulenzi ono ekyokulemera eri oba kiina engeri gye kimukuuma nga ensiko nga ebintu ebimu abirabitwala nga alaba era byalaba nti ewamuze Stefano yayina emmwanyi yiika emu kati ayongeddeko yiika ziweze ebbiri talina kipya kyalaba nti omugagga yali ku kyalo bwe yafa ne wabawo omwana asikira emmotoka ze era emmotoka ezo ze zikyali ku kyalo kati alowooza bw'atyo nga bw'azuukuka n'anaaba amaaso byeyakula alaba byalimu byalaba bw'aba mwana wa kaaka nga yakula n'akabira nga 10 kati era kyakyayagala buzibu ate tosobola mujjayo manyi lwaki andi kati alowoozamu kati ate ngende Kampala ntandika okugula emmere nga ate wano mbadde ngira ate ngende Kampala otegedde ate ngende Kampala batandika okunguza amazzi ekidomolo 5 ngajja kuddamu y'omufaamu otegedde agajja mu faamu tugenda USA okupangisa ennyumba ng'ate omugenzi yajja alina ennyumba gye yalekawo ey'essubi kyekireeta obuzibu ekyo Avix kino tukirowoozese kiri mu universe ya politics into music oba just nti mbeera bubeera eba ku muntu I'll answer your question with my questions then ombuulire western region olowooza erina abayimbi nga bameka bawera Jeno Gioni, Martinule, inayo tipa banji by the way. Okay, when you start mentioning oyinza obutatuuka ku 20 ng'okyabala. Of course era 20 bayinza obutawera. Bw'otuuka mu central region okoowa buki? Okooyi. Noga kale gundi mbadde mwedabide naye nga nabadde naye wano neki nejjo. Edi tetugenda kirowooleza mbu kimanya ate kitandise okuva mu gundi manya ate kidragi nga kidda mu politics. It has been politics. Since day one. Since day one. It has been what? Politics. Naye nti perspective gwe mwokirabidde. Gw'okijja mu politics. N'okireka oba mu politics. Oba n'okisiiga nnyo. Kirabike ng'ekya politics. Mu politics. But it has been politics since day one. Okitegeera? Frank agambye mu Uganda national olulimi olukkirizibwa Luzungu official language si Luganda Luzungu kitegeeza ennimi zonna olina zeeyagaliramu era yetugamba nti Abaganda beewano olw'okuba bo baba olulimi lwabwe luli official n'olwabwe teruli naawe Omukiga kozesa olulwo n'Omunyankole kozesa olulwo n'Omunyarwanda kozesa olulwo Olusoga teruli yes n'Olunyankole terukola ki teruli bagambye ngulu teri bayimbi gye bali Abanayuganda tebakolayo shows nze nyina mukwano gwange Keith wanakola shows zino Afro branch bw'ategeka Afro branch zibeera Arua zibeera side eyo naye batwala beeno kuba ba mu centro kuba bebakoze eki bebalina ekisika abantu bebalina ekikola abantu so tutunuulire nnyo abantu kyebakola ki kiba baagala demand erirudda wa saba data reigi demand tebadde kuggwe ku luno yensonga badde waka ensonga lwaki bagambye toyimba omuwala ayimbe tegedde okitegedde bagamba ekintu kikole wekyetaagisiza golaba kyabadde called for reigi kye yakoze kwerabisa yerabisizza yejjeeko twakuyitanga kwejjako tekirimu yadde politics oba tokitadde mu politics kirimu politics mungi ng'okitadde mu politics
nemanya ekintu kimu politics akirimu buli wamu era waali buli wamu bwe osiga ekifaananyi nga bw'okyagala bw'oba akuwa amagezi Reigi bigambo ki biyinza omuwa bwe mba bamuwa amagezi Eddie twekuumire mu positions zaffe It is not that nti Reigi tajjangako performinga mu Central. He has come several times. Bwaba alinya ku stage waliwo abamutegerera ne baleeka. Of course enduru ye bamukubira. So toleetera abantu kwefuula nti gwe abeeri bye bagenda osigala nti bakwagala ng'ate shows ezisinga z'oyimbako eri ziba ntono. Oba bwe ziba nga gye ziri nnyingi za mitwalo 2. Reigi tasigadde busigazi mu kyalo kankikomyewo kino towabadde obuuza nti ali mu kyalo ekyala mentality musigadde muno gwe nnyimba za Reigi zonna z'omanyi ogenda sanga nga producer mulimu TON nga mulimu bamuyitani nesiimu just ayagala branding nga kiri olw'okuba ye muyimbi yokka akyali wayimba olunyankole amanyikiddwa kati ayagala tulaga mbu akiyimusizza yakuta omumuli. It's unfortunate ne banne n'aba westerners ate balabanga yatagulina kubanga bamugambye toyimba leka omuwala ayimbe. And by the sinalaba muyimbi munne avuddeyo kumu anti nze ngenze ku Twitter waliwo ono omusajja oyinza obanga tomumanyi yeeyita Honorable Frank Mwesi omumanyi nassaawo no sense we manya biki obitegeere abeera nnyo mu bintu bya tribalism mumanyi si yagulira alien skin tiketi n'amugulira oba n'iPhone mumanyi nassaawo bikaadi bye ebyekisiru singa ogenzeko mu comment bamuwadde bamunaazizza abaana baayiga okunaaza naffe bamanyi otunaaliza ku TikTok naye nze mbeebaza abatunaaza omanyi lwaki kubanga bwe mbanga njogedde ensonga gwe n'ojja n'okubawo ebintu ebyekidingwa era ensi ekomentinga ne bamanya nti Frank n'abadde n'ensonga naye nga bumundiga ennyingi bwe mutabula ewonyera kati ono yawonyedde otegedde ofunze ne bamutwala nga abakoze ensobi ye era abatuvuma ku TikTok mwebale kubanga kiraga eyokwata omuzindaalo afiireko agukwate ng'obudde bukyali ate agunnyuke ng'obudde bugenze kwati ndowooza yalowoozezza nti buno obudde Azawi bw'alinnyirako stage nze bwe banampanga obudde bugenze njaba nakatandika oyimba obudde bukye. Nze advice yange eri emu Reigi celebrity life eyo gy'olimu ekizibu kyeyina Katonda yagigaba. Bangi abaagenda mu studio ku lunaku lwe wagendamu nga mugenda oyimba ennyimba tebaawulikika gwe wawulikika. Sigamba nti munaye gwe wayimba ebyenjawulo ennyo Katonda ya blessing ekyo kye wayimba. Kiki kyentegeeza? Beeranga nnyo omuntu akkiriza mu layini ya Katonda. Omuntu oba okkiriza mu layini ya Katonda oba n'ekirungi kimu. Buli nsobi osobola ogikkiriza nti eno ebadde ensobi ne weenenya. Naye emirundi 3 nga teweenenya eyo si nsobi. Kati mu Luganda bagamba ekikakasa omuntu nti musiru kwe kukola ensobi 3 nga ziddiringana. Of course era zo ziri 3. Awo ziba bw'okola ensobi esooka mu busomesa bw'ogwa ekigezo tukuwa do collection tegedde n'oddamu n'okikola nenkugira wano nenkuwa ekyokulabirako mu kitabo example ate nga ne bwe mbadde ensomesa era nasose wa example then nenduka nempa activity then nenziramu kati bw'okiddamu ogwokusatu ekintu kyekimu awo ntegera neŋŋamba tukyali sirolaana oli musiru mba sikuvumye bwe mba nkula by'ofaanana. So ensonga yo Reigi ndowooza kati gituuze ogitunuulize ku ngeri gye wakubamu breakthrough yo ojje mu industry. Azawi gwe wa blasting in that way noyagala omufuule embuye yandibadde akola ki bujja kukyenkya ku makya munanga ate ng'oyagala kola boyi ate yazisaba abakazi kuba ate akugattako musically. Ekyokubiri bujja kukyenkya ku makya ng'ozze kuyimba ku show e Kampala Reigi nga Azawi waali
in fact nga yalina okusooka oyimbe ate ng'olina kyendala nayo kijja kutuukako eno ng'otuuse mu celebrity yaabwe nga bwe babeera ne bookings ennyingi ojja bituukamu anyway that is nga amalala gakubye. Hey, of course hard working always pays. So nze advice gye nkuwa, believe Katonda kye yakuwa nti oli blessed kati kozesa ogwo omukisa accordingly nga wakola from the start. Leka kulowooza mbu ogenda kukwata kino kwate ate bw'oba onoonya mawulire in that way teri mawulire gakolebwa mu behaviors mbi, amawulire bagakolera mu mistakes. Taba naye yakoze ensobi eyo neso si mpisa kyobola abakola amawulire gundi nti yasigudde muka gundi ebanga mistake kuba eyo omuntu yenna asobola okukemebwa ne mistake ey'okujja ku stage ne weekolakola obusolosolo nga bweweemola olinga akakima akasaba amenvu. Nze ndowooza ate bwe gaba amawulire ng'ogakola bw'oti oyogera n'abakulu bakubulira amawulire bagakola batya. Wano olina mukyala we akola ku TV, simanyi oba akyaliko, yalinga akola ku TV West Anna, mukazi we akola ku TV akubulire journalism okola otya amawulire nga tokoze mistakes. Just osobola ogambye nkwitinze music kijja kuwa amawulire bakuwa attention banereji ate ani avudde music bajawulize endongo yo then oveyo bagambe nabadde ngenda kwitinga music lwa ABC naye mwendi fine. Yiye engeri gy'okolamu obubadi abaana e Kampala abo bakola obubadi bookya n'emmotoka bookya emmotoka liri pazo yagikumako omuliro mawulire. Nze nyina gwe manyi omulala bakidawo ng'akiyali n'abayimbi bono Pretty na Mutebinaani yayokya 10 mawulire. Kiki enkugirayo lwana ofurengeri endala amawulire gozimba mabi bw'ozimba amawulire mu kubba mu bintu bwebityo behaviors abantu ate bakukyawa at the end of the day n'oluzinga namiro jjukira ekintu kye yakola ku show ne Eddie we ejata lugoye ate ne yasigala ng'ayambadde n'asigala ne bayika. Kankugambe bigambo gwe mulundi gwangu ogusookeera okuwanamira attention ojjukira twalukyali eri neewuunya ne ngamba akaana akawala kano kuba yali eyo mistake bwe yagikola najja mawulire ne bamanya who is that one yabaddaani n'akubirawo oluyimba lwe ye namiro waali teyakiddamu okulaga nti kya happeninga lumu taddangamu kunamira ku stage taddangamu kolaki kitegeeza ki of course yali akitegese nze yaŋŋamba yali ayagala mawulire n'agafuna kuba ekivulu kye yaliko kyali kinene. So nze ndowooza yiye engeri y'amawulire va mu bintu bye obwo buyisayisa obubi obwo nze mbadde manyi muli updated these days musomera e Kampala ne mudiringa n'abaana bali wano ebyo ebize by'omu nsiko ebyo onayogera ekyokuyonka entabala bajja kiraba bubi ebyo ebize by'omu nsiko ebyo by'okuwandula ebbali n'onyizanyiza awo mu bantu byali byabedda be baayogerwanga nodira ekito kinookola oti babyogeranga kubedda ne kati byolimu mbu wano tokugambirawo niyo oyinza okugamba anti nze mpisa bagenda zitwala bwe batyo bazisiiga abato bagenda zisiiga bapukamingi beeyo bakule nga balowooza mbu ya the giants of Mbarara ate nga beerabire tebayimbira kale bwe mba muyimbira Embarara temuziza ku leediyo zaffe eno muziteeke ku zireediyo zammwe Embarara ate gwe giant w'Embarara tetumuziza muzibaaninga nozibaaninga naye obusungu olina bungi omuntu akola empisa embi anyiiza akana omuzadde yenna anyiiga gwe waali tutute ku DNA nawe tuyinza okutwala ku DNA yaki ya interview leka mbasibulire wano ke batandise nti ndayika nyiizi kambasibulire wano omukulu Maweje Pikose yakava mu nsiko kati ali naffe yabadde ku kamera abalwana abaana bano abalwana abagamba n'oguki oyo sebo ye coordinator wa ONC byebishi ayo kitongole kitunga pamba tubasibulidde wano